Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Eby'omubaka wa Kawempe North Kazibwe Bashir mbazira obolia olwalero wazemu okulabikako eri bannakawempe ngera abasaba kimu nti bamwesige 2026 ajabaako bye yabakolerero nategeeza nti akabanga akayiseko naye kibadde kimubuziza abadde yaweebwa obutwa era nga agenda maaso n'okubanga abonaabona n'endwadde ezava ku butwa obwamuweebwa. Ebyo nno bingi byagenze maaso n'okwogera Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 58 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. bingi byagenze maaso n'okwogera nga nno munnange kagwe ensonyi nga amuvudde oboolyawo ku maaso bingi ngenda banga mbekuwa ne bannakawempe ne bamugamba genda yiri eri na biki ebibaddewo byonna ngenda bambikutuusaako. Ssabakunzi w'ekibiina kya National Unity Platform omanyikiddwa nga Bwembo Habib wayongedde okubeera ng'alaga amaanyi wagenze mu bitundu by'omumambuka ga Uganda n'atandika kakuyege wanju ku nju kyalo ku kyalo okubeera ng'asagula obuwagizi bw'ekibiina kya National Unity Platform. Omubaka Lutamaguzi Semakula agenze maaso n'okutonera abasawo abawererako ddala wali eri nakasika mu ddwaliro agenze maaso n'okubanga abatonera emifaliso basobole okubeera ng'oboolyawo nabo basula bulungi. Ono nno ojjukira gye buvuddeko yagaba ebitanda n'ebintu ebirala ebikozesebwa mu ddwaliro. Kakati bw'ati yayanisa obuziina bwa gavumenti nga tukutuku yeekola nga ambulance mu ddwaliro erimu mu bitundu byeyo. Kakati ate nno ebyo bwe mba mbitadde ku mabbali ye Honorable Luyimbazi Nalukola ayongedde okubeera ng'alaga amaanyi bw'abaddeko ku mupiira ogumu wali eri mu bitundu by'e Kawempe South. Nzedde ni abatuusa ku ensonga zino Semasonga BTN Media Beyond the newsroom njagala okubeera nga mbeebaza nti mwebale kubanga mutubugira mutulaze omukwano mungi kabanga ke tutambudde ffenna wensinzira wanene okubeera nga nkusaba ogende maaso n'okubanga bunnanga onyamba subscribing ku mukutu gwaffe omujja ogumanyikiddwa nga then exclusive DEN then exclusive. Omukutu ogwo bw'oba oyagala ogusubscribinga ko link weri awo wansi mu comment section ojja yita yate naye emboozi mpitirivu nnyo ze tugenda mu maaso n'okuba nga tukuteerayo eyo n'oba ng'ozimanya butereevu nnyo nnyini ddala. Awo wennyini munzikirize ate nkusabe n'obuwombeefu obw'ekika ekyawagula video kimpere like bw'ogibaleka ejja kudduka emisinde mingi etuuke ku buli sekinomu ate era mu ngeri y'emu njagala okubeera nga mbasaba osubscribinge ku mukutu guno gwa Beyond the newsroom ensonga nno Semasonga kwe tuzisoosotolera oberenga zonna ate Yosefuna. Nzikiriza nsooke nkuwe ku bigambo bino bya omubaka amanyikiddwa nga Lutamaguzi Semakula bw'abadde eyo nno ng'agenda maaso n'okubeera ng'agaba oboolyawo emifaliso gino gy'awadde abasawo. Abo bamanyi eddwaliro gye lyavudde nze sijja nti kino tojja kundaba era n'abo kuggulwawo eggombola ne baga sijja kujja. Amagombola tuzimba, amasomero tuzimba, naye nze kyenjagala okulaba ekisinga obukulu by'ebyobulamu byaffe. Tetujja kutunuulira by'abalwadde naye njagala kulabako n'abasawo basulako ngalabeko ku mbeera yaabwe. Nze kakiiko kange kentuulako teri andeetako lugezigezi nina mandeeti ewandiika ebbaluwa nti abasawo basula bwe bati. Abasawo mbeera gye balimu bweki kubanga bwe tunaabibikkirirako bino ebiseera ebisinga batunenyaffe abakulembeze nti mwatuuse eddoboozi. Njagala mugambe nti omusajja atuuse eddoboozi naye ne litakola ki litakolebwako. Kakati gino emifaliso gye tubawaddeko sampo ojja kwekanga nga baleese abalwadde baabe nga beebaka ku mifaliso gyange. Omubaka Lutamaguzi Semakula weekend yonna agimaze mu bitundu by'e Nakaseke ng'alambula mu constituency ye kw'oteeka n'okgendako ku ewalala era akutte emifaliso gino n'agiwa eddwaliro
abasomesa basobola okubeera nga beebaka bulungi. Yagamba ebimu ku bintu byasinze okusimbako ennyesira kwe kulaba nti nga tulwanirira ebyobulamu tuzimba amalwaliro naye ekibuuzo kiri nti babasawo baffe bali mu mbeera ki? Era ebimu ku ebyo byasinze okusimbako essira kwe kulwanirira okulaba nga welfare oba ebyobulamu by'abasawo nga nabyo bikyusibwamuko bafuna ewebeebaka awalungi nga bafuna obulamu obulungi nga bwe balwanirira n'oboolyawo n'emisaala gyabwe. Mu bigambo by'omubaka ono agamba nti kino kyabwennyamivu nnyo nnyini ddala eri abantu nga bo munnanga abeenoonyeza ebyabwe. Omukulembeze w'eggwanga gye buvuddeko yaliko Erwero n'ababuuza nti oba balina ambulances ne bamugamba gye ziri ku malwaliro. Kyannaku nti n'emu ku zo ngirabyeko wano eno ng'etudde ku ttaka bw'eti kyokka nga n'endala oba oliawo ya tukutuku. Njagala nkuwe vidiyo eno naawe wamma weerabireko ogambe nti biibino labayo. Nalwana mu palamenti ne batugamba waliwo ambulansi nga simanyi bikera najja ebigambo byange bitayeebwa buli ddwaliro lirina ambulansi namaze okulaba ekipampaga lukingi naye ekisinza okunsanyusa kyekino ekirabo kye twafuna pulezidenti bwe yazze eno nakaseke byalwanira. So fe mu lulimi olwangu tugamba oba ofoofe no bwe bayita oba ofoofe bange tosobola kuteekamu mukazi wo ng'agenda kuzaala n'olowoozaana gye walwanira n'ogabayo kano bano abasajja bajjo bano abasajja n'otuwa eno oba ofoofe Bade teyegolola. Ebyembi bisekerwa seba lota maguzi tukutuku gye babawa abagigamba ati support your mother simanya something like that. Museveni bwe yali mu bitundu byeyo gye yalwanira mu Luweero yabawa ekirabo kya ambulance ya tukutuku eriko obutundubaale ngeno negenda kuyambako mu kutambuza abakyala oba oliawo bannakabutuzi b'eggwanga abeetisse erya Mugema nga basuubira okubeera nga oba oliawo bakubawo ezzadde ebayambeko okubanga ebatambuza obajja mu byalo okubaleeta mu ddwaliro. Lutamaguzi gyagamba nti eno bagiyita oba ofoofe kubyemu akafaananyi engeri gyenzira bazitubiramuko neebinuka neetunula eri emipiira naye ndaba omukazi nga bali mu kumusomosa mu kisenyi ekimu nga mu butuufu ddala ddala oba ofoofe ng'erinnya eryo Lutamaguzi lyakozesezza alijjawo nnyo nnyini ddala. Abantu bangi era ababaka bangi bavaayo ne bagamba nti Lutamaguzi tayogera mu palamenti, Lutamaguzi talina kyakoze, Lutamaguzi ki. Ne wande yali ku radio emu nali muwuliriza n'agamba bannakaseke nti bwemba sina kye mbakoledde temunnonda mundeke temunnonda mulonde omulala anaakola ki anaabakukolera. So ffe ne bamuzaayo ekisanja ekirala naye omusajja ono ayogera kaati sometimes ng'omusezi yagula esepiki bwe yavaayo nayimusa ku ddoboozi n'agamba tebalina ambulance balinayo emu munnange bano abalala ne bagamba nti atuyina ekyennaku yeri yatuuladde emipiira gyonna giri ku ttaka ku ddwaliro nga ne bwolaba eddwaliro erimu ekyamazima likwasa ennaku. Natunuuliddeko ddwaliro liri Ngoma. Engoma eyo nayo Nakaseke district litudde ku yiika 10 lijjanjaba abalwadde 1,000 mu buli mwezi. Kyokka ekyamazima amatuufu nga bw'otunuulira eddwaliro liri okaaba amaziga nga tekigaana naawe kukwata n'oyungula akuziga. Kaakati nno ebyo nga mbitadde ku mabbali eby'omubaka Kazibwe Bashir Mbaziira buli lunaku byeyongera okubeera nga tebiggwa malojja. Wona avuddeyoko n'ayitako mu kawempe n'agamba nti bamuwa obutwa era nga yalwala n'ekibumba kye. Wuliriza. Era amaanyi ga Katonda n'essala z'abantu bannabiganda bonna batusabidde zitutuusizza okutuwa ku kino olwaleero okulabika nti nno nkyali mulamu. Tewali kubuusabuusa okusinziira ku results ezaakeberebwa mu bulamu bwange kyakasibwa nti naweebwa obutwa era bwe baakeberera baazuula nti baali bumazemu wakati w'ennaku 7 n'ennaku 13 naye Katonda yansaasira ne bakizuula. So kati olwaleero nyina ekizibu ku kibumba era obutwa obwo bwakosa ekibumba kyekizibu kye nnina essaawa eyo. Kakati tubire ku mbeera y'ebyobulamu bwaddusiddwa n'okutwalibwa e Nairobi okujjanjabibwa. Wano e Uganda wabadde tewali kisobola kukolebwa okutaasa obulamu bwo
embeera y'ebyobulamu bwe bantwala ku ddwaliro eryayekite bansiibula naye ng'ekyali kinnuma tekiwonye kuba nalina obuzibu mu lubuto n'omutwe nga gunnuma nnyo naye navaayo ng'era sifunye kuyambibwa so kwe genda mu ddwaliro eyitibwa Gurunana hospital liri mu Nairobi ne banzijanjaba nga nze omuntu kyajja obwesigwe mu byobulamu bya Uganda because nange eggwanga lyange lyenjagala naye kino ekyaliwo kyandaga nti abantu abamu tetusobola kufuna bujjanjabi wano e Uganda era bwe natuuka e Nairobi natuuka Lwakutaano olw'omukaaga ku makya ne bategeera ekyali kinnuma nti nali nfunye butwa. Kazibwe Bashir Mbaziira mu kunnyonnyola bambi tumusaasirako nnyo kubanga obulwadde tebabuyita era tebabutuma tumusaasira okuba ng'ayise mu mbeera eyo nno ey'okusomoozebwa ng'era bannayuganda bangi gye bazze bayitamu naye ekyamazima kikwasa ennaku ennyingi ennyo ng'omuntu bukyanga wayita emyaka ena bweddu toddangako mu balonzi bwe yadde okubagamba nti abange gye muli ng'essaawa y'olunaku olwaleero ovaayo n'onnyonnyola ebintu ebyo nga tuwalabako projects z'omukulu ezimu ezitambula 1 Nice TV agikoze mu period yemu nga yakajja okulinnya ku bukulembeze Segerenya we yali agenda maaso n'okukolera amalwaliro ye nga aggulawo Nice TV ekyo tukiteeke ku mabbali quiz recently wano week yemu emabega yakavayo kubeera nga atugamba nti Kazibwe Bashir amaliriza essomero lye ku Masaka Road yawo ebyo byonna projects ze nga zigenze maaso n'okubeera nga zikola ekibuuzo kiri nti bannakawempe kikyataddewo kyabalaga essaawa eno ne we tuba tugamba Nalukoola amazeeyo weeks 2 amanyikiddwako ku eyo impact ye entini bweti gyakoledde ku bannakawempe awo obwesigwa mu bantu bubeera luddawa era politician omuntu amwesiga kyenkana ki kyovola banjagala nnyo omuntu wagamba nti there is a difference between a leader and a politician. Never trust a politician but trust a process a leader gyakuyisaamu. At least I rather go with a leader agenda okunkulemberamu tubeeko kye tukola wabula sosoli ajja okunkozesa asobola okubeera ng'afuna ye kye yeetaaga amala okubeera amala ebyo adduke. Kazibwe Bashir mu byonna ku mutendera ng'akyali munnamawulire y'omu ku bantu abasinga okulwanira omuntu wa bulijjo nga ne bwandibadde gwe wandibadde omwesiga naye akaseera katuuka nga kana ekyamazima matuufu ne weebuuza ani gwe tuba tutwala. Ebyo nno bye bireese controversies nnyingi nnyo mu bannabyabufuzi ab'enjawulo ne bannayuganda nga bagamba ate kati twesiga tutya abantu nga statements ezavaayo ezigambibwa Imbu Zambali Blasio yazoogera n'ogamba if Bashir yakola biri kati ate what of ono nga ne institutions ezazaakoleramu zonna eziraba nga zikuba enkyukakyuka kati ekyo nno kirekawo question mark ey'amaanyi ennyo nnyini ddala ereetera bannansi okutuuka okubeera nga babuusabuusa ebyo nno ebibeera bigenda maaso n'okubeera nga byogera oba oliawo bye musuubiza bannayuganda okubeera nga mubakolera. Kaakati nno bwe bityo ye musajja wattu Bashir Kazibwe bw'atyo bwali awo nno njagala okubeera nga ate nkutegeeza ng'ennaku z'omwezi 12 gugenda nga 12 guno ogw'omusanvu wali eri ku meeting point ye Uganda MC Mayor akugamba ekintu kimu kyokka nti ategeesa oba oliawo ekivulu kye kya Friends of MC Mayor ku mutwalo gumu mitwalo 2 kuteeka emmeeza ku miliyoni emu eya ssente ojagenda maaso n'okuba nga ate weegatta wamu naffe tusanyukire wamu osobola okubeera ng'ogula table bana bana Beyond the Newsroom bambi musupporting Mayor muguleyo table at least mutuweeye kale at least muleeteyo emitwalo 2 tusupporting MC Mayor bana Beyond the Newsroom supporting MC Mayor lawyer w'abasajja yes nga 12 nansana Ganda meeting point wetugenda ate okubeera fenna ebyo nno nga mbitadde ku mabbali musajja mukulu amanyikiddwa nga Honorable Nalukoola bwati bwagamba abadde kawempe olunaku olwaleero ebigambo bino bibadde biwanvuko naye nkusaba biwulirize. Okubanga muzeemu ne mulabikako wano bantu bali kulowooza tetulabikako wano nga tusobola okubagabira ente n'ebintu ebirala eby'omuwendo ffe tuli bannabyabyemizannyo be mwalonda ab'emiyuki ndi musanyufu nnyo okuddamu balabako abantu b'ekawempe nga muli wano basebo ne banyako
wano abasajja mujjukira engeri gye baatulumba mu masibo ne bannyabo naye ne tumaliriza nga tuli bawanguzi kyokka leero nga tuzze kuzannya mupiira nga tuzze kuzannya ludo okubaka omupiira nga leero kekamalirizo twagala tugabe ebirabo byaffe nga bwe twabisuubiza namwe mukisuule ntiddala banamukola enyubi bwe basuubiza ne basuubiza ddala babireeta ne bakola ebituufu waliwo akusuubiza ente ate n'aleeta akabuzi akato n'agamba kakoze nnyo manyi kaluddewo okulya ekyemisana ffe si bwe tugenda okukola tetujja kukoma kubawanda abawangudde wabula n'okubawa esente zinagiziika kyobola mukegeni waffe omukulu wuuno memba wa palamenti ajja Abubakar Kawalya okuva North Constituency ekyo kitegeeza nti eno teri bakulembeze n'abalala mubalaba maama wano kuliko ne bakansala n'abajeegwaniza kuliko n'ebwaniza obwa mmeeya wuuno wano onokolatiifu Sebagala kandi ozebetonnaddayo eri tunaabantula bulungi naye omugenyi omukulu leka abakolera essalaamu oboolyawo abalamuseeko kubanga mmanyi buli omu ayagala kulaba ngeri ki be bakubyetaakamu oba beenula oba basigalayo mu ssanda ebyo embeera eriwo si bwe muli epipopa ra ja mukama wange abantu bano bakulinze n'essanyu lingi obabuuseeko ebigambo by'omubaka Nalukoola olunaku olwaleero bw'abadde ku finals za Nalukoola Sports Tournament ebigambo bingi byagenze maaso n'okwogera n'ebimu ku ebyo kwe kulaga bannakawempe nti tukomyewo nga tetukomyewo basaba bululu wabula nga tukomyewo okubeera nga tubaddiza ebyemizannyo bitugattira awamu ne bitumbula ebitone byaffe oba oliawo bisobola okubeera nga bitugattako n'okukyusa obulamu bwaffe mu mbeera eya bulijjo wabula nga tetuzze kubanga tubasaba busabi bululu buli bwe mutulabako wabula naffe ng'abakulembeze tusobole okubeera nga tubaako ekyo ekitini kye tubaddiza ekiina kye kigatta ku bulamu bwammwe bw'oyongera ku talenti yo wabaawo ebikyuka mu bulamu bwo kyokka ate era bwe tukuŋŋanda awamu tufuna eŋŋanda omukwano ogwo gwe tujja awo ne gutugattako in one or any other perspective ebyo nno ne bisobola okubeera nga bikyusa obulamu bwaffe bwa bulijjo Nalukoola ebigambo bibadde bingi byayogedde mu lulimi Luganda ffenna lwe tusinga okuba nga tutegeera banywanyi munzikiriza ate ebyo mbikomye awo kakati nno Ssaabakunzi w'ekibiina kya National Unity Platform amanyikiddwa nga Buwembo Habib olunaku olwajjo ennaku zino zonna agenda mu maaso atambula mu bitundu ebimanyikiddwa nga eby'omumambuka ga Uganda kwoteeka ebyakyoli nnyumba ku nnyumba kyalo ku kyalo ng'abunya enjiri y'ekibiina kya National Unity Platform era wuliriza ebigambo bye bino bitini mbikuwe ate tusooke tubisosootole. The people of Paris, are you ready to receive the message from the president? Paris aoye! Paris aoye! You are sitting very fine. You taught me some. Atekere yoga. Atekere yoga. The people of Paris, atekere yoga. Atekere akribia. Atekere akribia. Thank you. Thank you. No cows. No votes. No cows. No votes. No cows? No votes. There are those who are still like, maybe we can give votes as we are waiting. No cows? No votes. No cows? No votes. Thank you so much. And my name is Buwembo Habib. I'm the National Secretary Mobilization NEP. I've been sent here by His Excellency Robert Kyagulanyi, the President of NEP. His Excellency has sent me for two purposes. One, following up on your
on the memorandum of understanding you signed with our party. Two, sharing a strategy which is to help us fulfilling that memorandum of understanding when we are together. Since that memorandum of understanding was signed. Ensonga etute musajja mukulu ono okuddayoko eyiteso okusinkana abantu banenno kyekyo okuteeka mu nkola oba oliawo omukago gwe batta n'ekibiina kya National Unity Platform nti bwe bali bakutta obuyinza bino ne bino ne bino bye bagenda okukola era nabutya bye bagenda okugoberera okubeera nga batuuka ku ebyo ebintu bye beetaagira bye bateekako omukono nga bakkiriziganyiza. Munono mu strategies zino ez'enjawulo bwemboza yanjulidde abantu beeyo abategeezezza nti ebisuubizo Kyagulanyi bye yakola nga gyali byebyo bye bimu ku ebyo byazze okubeera nga atkatiriza era okulaga nti omukulembeze yakyabiriko. Bwe tutunuulira ku ground w'omusajja ono amanyikiddwa nga Buwembo Bambi, nze nno musasira era ne mugamba nti mukubira mu ngalo kubanga alaze obuvumu obw'ekika ekyawaggulu bukyanga akwatibwa woofiisi ey'okubeera secretary okyokubeera Ssabakunzi w'ekibiina kya NUP akikoze bulungi era nga ye secretary wa mobilization nationwide atulazeeko nti asobodde okubeera nga atambula era n'agenda maaso n'okuba nga akola. We credit him n'okusinga ku chairman Nyanzi oba oliawo engeri gye yagenda maaso n'okubeera nga akungamu bannayuganda okwegatta ku kibiina kya National Unity Platform, though nga n'abalala bagenda maaso n'okuba nga bakola emirimu gyabwe. Bintu bingi naye sijja kubeera nga nfuuka ate oba oliawo mulungi omwo. Munzikirize mbateere wano tusinkane nga golodde n'oyakkiriza yenze Deni BTN Media Beyond the Newsroom gwe mukutuuse bakutu wosobola okujja ensonga zisemasonga. Deni exclusive ogwo nno mukutu gw'ojja osangako ebintu ebyenjawulo. Agendayo osanga emboozi ya Devicom tugitaddeyo obeere ng'ogiwuliriza ate obirabe bulungi n'ebirala bingi gyebiri era bye tugenda maaso n'okuba nga tukuterayo. Mbaagaliza bye munjagaliza tusinkane nga guludde n'oyo akkiriza kale. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.